Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Iyo olunaku olwaleero katulabe munnaffe agamba ki? Halo, nze Mukunja wa BTFM mu Ndobeso, wangambye kubireko. Mukunja Kajimu alabika ayagala mukazi wange. Kajimu yani ate nze mumanyi? Gwe tomumanyi naye nze mumanyi naye nga Kajimu alabika ayagala mukazi wange Mukunja. Anti kakati obuzibu bwonna abiteekamu obusungu tojja kumanya kituufu. Eby'omukazi mbanyina era okunyookamu. Kati lwaki Kajimu ng'aba ayagala mukazi wange ttala? Kati obadde oyagala tukole ki? Njagala omundobesezeeko. Wabwe ngamba omukazi yagamba Kajimu tamumanyi era tamulinako. Talina kyamwagaza naye nze Mukunja njagala omundobesezeeko nze manye ekituufu Kajimu kyayagaza mukazi wange. Owuli? Anti kati tobiteekamu busungu. Obusungu si bubwo naye buli bwe nkyogerako mba nnina okufuna obusungu ku Kajimu oyo bwe sikulinaako buzibu wenyamba omundobeseze nze mpulire. Kale beerako kusimu tovaako. Kale se Halo, jebale. Kale. Nze Kajimu. Wange? Nze Kajimu esimu yange yaguddeko mu mazzi tesobola kuba nenonya kolobokisi. Era obodda nange nkwetaaga nga njagala okwogerako naawe. Naye nga tonkubira. Oli otya? Siri bulungi munnange Kajimu, siri bulungi. Bannayinaku zino omusajja ayombayomba nnyo ewaka. Nze buli kimu sikyakitegeera neebuuza oba kiki nze simanyi nakumanya. Ate kiki? Ate kiki? Simanyi oba omusajja balina kye baamugamba. Kuba ennaku zino bwe baba ayogera agamba omuntu agenda okwonoona amaka gano ye Kajimu. Mbeera awo nempulira nga stress zisibita neŋŋamba banaye ate omusajja yamanya atya. Ng'ani ate abimugamba? Nze simanyi wabulungi omusajja waba ayombayomba newaka ennaku zo tewakyali mirembe omusajja ayomba kimu bibiri Kajimu naye nange nkaza kwegaana newakana neŋŋamba nze simumanyi gwamanyi gye wamujja. Kakati ogenda kukola otya? Nze bannaye simanyi kuba omusajja anankola n'ekikyamu sikulimba. N'omusajja ayombayomba n'aba neebase n'okwebaka omusajja nankola ekikyamu. Kati ogenda kukola otya nti? Nze bannaye simanyi kyakukola saawa ze naye ekyo kye twandisoose okukola Kajimu okiraba? Twandisoose kuggyawo omwana ono ewaka wano kuba mpulira buli kimu kintamye. Wandisoose kukola ki? Twandisoose kuggyawo omwana ono ewaka kuba omusajja oyo ayinza okukwata omwana wange oyo n'amutwala n'amukebera n'amanya nti omwana si wuwe. Kajimu olowooza omusajja aba agenda kunkola ki ng'oludde ate erinnya lye ateera oddikozesa ewaka. Kati omanyi kyoba okola? Nedda. Tusooke tulabe kyagenda okukola omwana tomuggyaawo. Nze kyo sigenda kigumiikiriza kuba omusajja ono ayagala nnyo omwana ono. Nze ntuuka naawe neŋŋamba omusajja agenda kukwata omwana wange bagende beekebeze. Wuliriza byange. Tojjaawo omwana sooka omulekewo tulabe kyakola.
anti kati obuzibu kajimu gwe tofanyi kikyambitamu maka muno ntamba simanyi nakumanya kimusajja kyayisa kunkola sekulimbe kyekintu kyetulina okukola tusooke tujjewo omwana wange ono kuba nti gwe kyetoyagala kiwulira atujjawo omwana kati ogenda muteekawa sisobola omwana wange ngenda mujja wa atleast kutwala ewa mama wange ebusoga nze abeereyo naye sigenda leka wano mwana wange ekikulu gwe otidde nnyo kati gwe wakola byaki wanje kakati gwe omwana muleke naye ekyo kati kajimu bwotyo bw'osobola okuŋŋamba amazima gennyini bwotyo bw'oyinza kati gwe wakola byaki bwotyo bw'oyinza okuŋŋamba banayo okuzaala mu bisajja kati nga gwe bwotyo bw'oyinza okuŋŋamba ekigambo ekyenkanidde bwe kityo nga ntasa bulamu bwa mwana wange nawe ekintu kyolabirako ddala nti okiraba bulabi kati gwe oba omanyi wali mutiitiizi gwe wakola byaki wakola byaki kajimu bwotyo bw'ogambye kajimu bwotyo bw'oŋŋambye kaasi sebo kuwulira lwaki toneesonyiwa ndeka naawe naye bannange kati nze gwokambuwalira kati nze nakuyise mu ndobeso anti kakati kyabadde agoba tafunye abadde agala ki kyabadde agoba tafunye ate kati gw'omuyita bannange kati komeo ebisanyusa bingi ku makya mukunja nakatwa ne amoto mu balanguzi simuka ku beat fama ekintabuli ky'omuziki ndobeso mugiwulidde bulungi nnyo tuze kunoonya birala ate mugwa mbirala tugudde mbirala naye bannange ate omwana tumugjewo omusajja tamumanya kajimu nno baaba yegazaanya kakati ekyo kyamugwanidde omukyalo oyo kimutuukeko kubanga aba atyo olweyokaano yagendayo lwaki era omubuuzizza naye ng'amatema ngo batuuza ntobo zaabwe wansi kati aguma atokote mu ntamu yamanyi wanawuutanya bye yalya webale kuweereza ono Jennifer team no stress webale nnyo mukwano ono kikonyoga ekisule abakazi balaba ogwogera agamba mwana nti omwana ono agenda asomera ewa maama eri simanyi agala mukumako kumba amugjawo bujja amanyi yamuzaala musajja mulala sendabye nno ne kajimu ayaka yeekutte ku bisubi kuba omukazi n'alaja na bwatyo bwate munnange sinajja nteeka mwana n'otamukiinako nti oba nja kupangisiza akazigo wabula omulangira nti yakola byaki manyi nti gwa mutuusa ku bwengula olamalinga akawuko obwengula bwe buliwa mutuuka naye abakazi ku maazi bannange ebyammwe nga biralamu good morning dear naye bannange kojja wamaaka ate byakoze sibitegedde musajja wattu bujja akuuma olubugo nga lubaale bamutwala dda ndeise eno njiweerezaako mwannyinaze kajimu mwebale kuweerezayo nze mwana wa Ssaalongo Bwembo enjo nga ndi Masaka muganda we mwana naye bamuwanika mu bwengula amannya nze Hadi Kasuli Rashidi ng'ambeera Kabowa musajja wattu alabye naye obusungu tebumalaawo nsonga ezo akakane oli omukyala baba yakola ensobi n'agenda ze munjogera ye mpulidde ng'agamba nti omwana olwo singa aba avuddewo ebyakajimu byonna biba biwedde tajja kuddamu kumwagala asigale ew'omusajja we olina okutuuza abaana abawala n'omugamba nti owensisolisoni kakati muuku nze ndabidde ddala nga bakyala tetukyesigika lwaki nti okiraba nti omusajja ayagala nnyo omwana naye ddala ng'okimanyi nti omwana wagimu naye ng'osirise wakyo yabika omutima kati ddala omusajja oyo bw'oba nga gwe muuku omusajja okusaawo era agenda kukola ki omwana oyo agenda mugamba mutwale waabwe abamu nno nga si bangu abamu akusiriikirira nakukola byonna ze abaana abawala mbagamba tibootuze n'olubuto munno mugambe bw'oba oyendedde mu maka ge bisibe nga tannakumanya kati olwaleero bazooka ya miggo nsigadde naja tinamponya ekabooka